Your Excellency President wa National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ba members ba NEC, NESEC, protocol observer, basabale banyabo, nze Council Majera Nikazibwe. Ndi munnamateeka era mbadde mu mateeka okumala emyaka egisuuka 20. Nafunye essimu ewa Secretary General olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 4 nabadde Masaka, nyina offices e Kampala ne Masaka, nantegeeza nti muganda waffe Eddie Mutwe kisuubirwa nti yaleeteddwa e Masaka era nga tamanyidde ddala exactly wennyini muganda waffe waakuumiddwa oba we bamutadde. Nansaba tukwatagane ne Mwami Kibuuka Moses tugezeeko okunoonya wonna ewasoboka bwe tuyinza okuzuula Mwami Eddie Mutwe. Era bwe nawulidde essimu eyo ne mukakasa ne mugamba nti nga munnamateeka ngenda kukozesa connection zennyina n'obukugu okulaba nga tunoonya muganda waffe waali. Twatambudde ne tutuuka ku Central Police Station ne tubuuza abakulu bonna nga buli omu aseka busesi nti mwami Kazibwe bye mwogerako tetubimanyi. Mwami Mutwe Eddie Mutwe tabeerangako wano era tetumumanyi na waali. Ne tugenda ku Regional Police ne tubuuza abakulu ne batugamba tetumanyi waali era ne bye mwogera tetubimanyi. Tewali wadde alina kuru yonna Mwami Sebuufu waali. Ne twongera ne tunoonya ne tukuba amasimu nga tetulabawo. Amawulire gagenda tutuukako oluvannyuma nti kirabika Mwami Eddie Mutwe ayinza okuba nga yateekeddwa mu barracks ey'Ekasijjagirwa. Amawulire ago bwe twagafunye basabo ne bannyabo nabadde ku bulindaala nga ndi ready ne nnyingira kooti ne nsooka ne mala okufulumamu ate ngenda okomawo nga tulaba drone n'emmotoka eya Mark X entono sarunika awamu n'emmotoka ya poliisi Kabangali nga ziyingira mu kooti. Bwe zayingidde mu kooti n'enzuuka emisinde ngezaako okuyingira okuddamu okuyingira ne bazigalira ebweru ne banga tolina woyita ng'abasirikale bamaze okutusalako bagobye bannamawulire bonna sibakuyingira wano. Bamuyingiza ku ssaawa 7:40 mu budde obw'ekyemisana nga tewali mulamuzi ayinza kuba nga atudde mu kooti. Ne bamuyingiza ne bamujja mu mmotoka eya saloon nga bamukwatiridde nga Eddie Mutwe tasobola kutambula yekka, nga bamuwaniridde ayambadde nga bwe yadda mwamulabye. Bamuyingiza mu kaduukulu aka kooti gye bakuumira abasibe abagenda okusomerwa emisango mu maaso g'omulamuzi. Ne bamuyingiza mu kizimbe kya High Court. Ngezaako okulwana okulaba nga nyingira kooti. Omusirikale ayitibwa Asiimwe n'angamba Kazibwe tolina woolaga. N'angamba naye sooka ondage ebikwogerako. Ne nzijayo identity card zange ne munnyonnyola. N'agamba naye tebimala. Kazibwe ky'oba okola funa ebbaluwa mu buwandiike ng'eva wa Eddie Mutwe ng'akuwadde instructions oba ebiragiro ojja omukiikirire mu kooti. Ne ntunuulira omusajja wa poliisi Asiimwe nga simutegeera. Ne mugamba Mwami Asiimwe mu myaka gyonna gye ndi mu mateeka gye nkoze amateeka ekyo tekyogerwa. Omuntu yenna alina eddembe lye okubeera ne munnamateeka we mu buli mbeera yonna nga tamaze muwandiikira bbaluwa. Nolwekyo nzikiriza nnyingire mu geeti ya High Court ngende wali client wange. Mwami Asiimwe n'alema n'agamba ffe tulina obusobozi bwonna kati gwe gyawo emmotoka yo gipaakinga eri vaawo wano toyingira. Ne mulemerako ne ngamba sebo saaga nyina okulemera wano. Ne nkuba essimu e Kampala mu kibiina kyaffe ekya Uganda Law Society. Ne nkuba essimu nga njagala kwogera ne Vice President kubanga President waffe abadde alinamu ensonga. Nengezaako okumufuna naye nga simufuna. Ne njogera ne CEO nanga tukubire abalamuzi oyingire mangu. Mu mwangu ddala ne nfuna essimu y'omulamuzi nga maze okitegeera nti
His Worship Kaiza yagenda okubeera mu nsonga zino nenkuba essimu ne mugamba bansibidde wabweru wa gate n'agamba no oteekwa okuyingira era sigenda kusoma church nga tonaba kuyingira ne tukola ekisoboka n'asindika Clark ne tuyingira nenyingira nenzuruka emisinde olwo nga mwami Eddie Mutwe bamuyingiziza mu kooti ng'erimu abantu nga mukaaga buka ng'ebweru yona abasirikale beetooloddeyo nga tebaagala ekigendererwa kyabwe mwami Eddie Mutwe kumusomerwa misango nga waliwo munnamateeka. Nyingira mu kooti sanga Eddie Mutwe ali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akaduukulu oba kewaliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseeko bwebasi era olwayingidde bwati n'akuba omulanga n'agamba kanso jangontaasi ne mukwatako bwenti ng'amaziga gamuyitamu n'angamba mwamikazi bwe mbonyeebonye njagala nkubuulire omulamuzi atudde Setatona atudde ne interpreter atudde nga balinza okusoma emisango babagenda otandika okusoma emisango nengamba okitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino pamwe eddakiika 5 I confer with my client mpulire kikyengenda okugamba. This is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne Eddie Mutwe nga amaziga gamuyitamu. Eddie Mutwe bamukuba nnyo bamukuba nambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwamikazi w'abasajja okuva le bankwata bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu tebantwala ku poliisi tebantwala mu barakisi y'amagye bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyenze ne bava ne mukuba ne badda mu kubiro n'endaajana nga mu nnyumba eri bateekako leediyo nereekaana nnyo nga Eddie Mutwe buli lwalaajana tewali ayinza kuwulira wadde omu omuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba era Eddie Mutwe bale tasobola kulinnya nga wulira omuliro mu bigere tasobola kwambala siripa tayinza kwambala kintu kyonna bigere. Eddie Mutwe nantegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisukka 4 buli lunaku bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugjamu ne bamukuba ng'ababuuza ndaajana mu mbuliro omusango gwenazza nga bamugamba tugenda kulaga essomo nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamugaa tugenda kuyigiriza essomo n'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna bamukuba enkokola namukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba naye nga bamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba. Omusajja n'alajjana omusaayi gutiriika talina kyakola bamuvulungula be bakuba ne bamukuba ne bava ku ekyo ne bamunyiga. Mutegeera bulungi nnyo bwe ntegeeza okunyiga. Omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika obusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo. Omusajja anyigiddwa naga mwamikazi bwe banyiga pulira buli wamu wonna buli kasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola press-ups nga bamaze omukuba bamugamba kola press-ups nga bwagaana olw'obulumi nga bamwongera kibooko eza solido ne bamukubisa amasannyalaze n'alaajana ne bamugamba buuka kola frog jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukkiriza olina okukuba saluuti ebyo byonna bye mwawulira nti ng'alina okukubira saluuti ekifaananyi eky'omuntu oyo gwemutegedde. Oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okukuba saluuti mu bulumi obw'ekitalo ennyo
nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basaba ne bannyabo omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde mbi nnyo mu kuwulira ebigambo ebyo nenyimirira nentegeeza omulamuzi ne mugamba ekitiibwa omulamuzi tekisoboka omwami ono okumusomera charges talina kyategeera omulamuzi n'alemerako n'agamba tulina zisoma omulamuzi n'agenda maaso n'asoma charges nga charges zino ziri 6 zeezo zennyini zemumanyi ezo charges ezavunaanibwa bannaffe Akireewo Kivumbi Wakabi ne Gaddafi nga kwe kuli okumuvunaana nti mu kuziika omugenzi Ssekasamba ku kyalo ky'Emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo mwami Edi Mutwe Edward Sebuufu ne banne beenyigira mu bubbi obw'eryanyu nga bakozesa ebiso n'obwambe ne babba ku bannamawulire esweta oba jampa ne babba obusimu obw'omu ngalo ne sente ezibalirwa mu 200 nga bazibba ku bannamawulire n'abamu ku bawagizi abaali bazze mu kuziika okwo era timwami Sebuufu yenyigira butereevu mu kubba ebintu ebyo era n'abitwala era ne bagamba omulamuzi gagamba ti emisango gyonna egyo nga gimaze okugatibwa kuliko simple robbery ne aggravated robbery olw'okuba kuliko aggravated robbery tasobola omulamuzi talina buyinza buwulira kusaba kwa Edi Mutwe kwonna olw'ensonga emisango egyo giri waggulu w'obuyinza bw'omulamuzi wa grade 1 era nga giwulirwa high court mu mbeera eyo ng'amaze okusomebwa emisango bamubuuza oddamu ki mwami Edi Mutwe talina kyayogera n'agamba simanyi na kumanya bemwogera amaziga gamuyitamu nengamba omulamuzi owekitiibwa omulamuzi kino tekisoboka talina kyayinza ku ansaringa ku NHRG yonna esomeddwa nolwekyo nsaba nga nkola submission mu maaso go ng'omulamuzi muteeka erifuga emisango gino procedure gye tumanyi obulungi omuntu yenna nga akubiddwa abona akaaba tayinza kubako na kyayogera gw'olina obuyinza nga kooti okulagira mu bwangu ddala tagenda ku rimandi tagenda ku trial tagenda kutekinga plea wabula olina mutwala mu ddwaliro olina kukola kiragiro ekimutwala mu ddwaliro nga ne president ezayogeddwako human rights byonna mbyogedde mbimulaze ne mugamba tuwe ekiragiro atwalibwa mu ddwaliro omulamuzi n'agaana n'agamba tekijja kusoboka state attorney n'ayimirira n'agamba owekitiibwa omulamuzi tekisoboka kumutwala mu ddwaliro eritali lya prison bw'abanga agenda for any treatment ayina genda mu mikono gy'aba prison n'olwekyo basaba ne bannyabo omulamuzi ng'alemeddeko n'agamba ne musaba ne mugamba olemera nga ngenda kukola rulingi yange kikyozaako ne mugamba obanga ogenda kukola rulingi yo in the event nti oganye okumpa prayer gye nsabye eri kati nzikiriza nze ngende nfulume ne client wange tugende ffenna mu prison nkakasiza ddala kyagenda kuteekebwa mu mikono egy'abasawo ne tufuluma n'alagira aba prisons nti mumutwale butereevu afune obujjanjabi mu prison basaba ne bannyabo twafulumye ne batwala Edi Mutwe nga bamusitudde ne bamutwala mu baasi ya prison jjukira baasi ya prison yazze luvannyuma kubanga mu kumuyingiza mu kooti mu nkukuta teyajjidde mu baasi ya prison yavudde mu motoka entono eya saluuni gye mbategeezezza ng'avudde mu barracks ekasijjagirwa n'olwekyo ne tugenda mu baasi nenjogera ne Edi Mutwe omulundi ogwokubiri ng'alaajana nanga mwami kazibwe mu ntaase ngende nfuna obujjanjabi nfa ne tugenda ne tukaanya n'aba prison ne tugoberera emmotoka ne tuyingira mu prison ne batukkiriza ne tusisinkana omukulu wa prison eya Central Prison e Masaka ayitibwa Simon Peter Alunyu. Simon Peter Alunyu n'atubuulira procedure zaabwe n'agamba ne bwe muba mwagala mutya sigenda kujja wano Edi Mutwe temulina ddwaliro gye mumutwala amateeka aganfuga gagamba wano tulina health center 3 mu komera lino komera lya region yonna Greater Masaka n'olwekyo ngenda musubjectinga to the medical assessment ey'abasawo bange abali mu health center 3 eri mu komera lino era immediately am handing him over ne bamukwasa abasawo aba prison mu mbeera ya prison nga bwe mugimanyi n'abasawo embeera ze balimu ebirimu tebimala ebikozesebwa tebimala nga batugamba bagenda mukolako testi ez'enjawulo neŋŋamba Mr. Lunyu testi zangeri ki ezigenda okukolebwa wano tewali laboratory tewali ki kati bagenda zikozesa maaso
Nagamba ebyo bireke, that is our job. Era ne musaba ne mugamba please twagala omwami Eddie Mutwe ave wano. Nagamba please bwe mbanga ngenda mujja wano nga bampadde report ng'eraga nti no wano tetusobola mujjanjaba mba nnyina mulifalinga ku Makshoni Bay. Makshoni Bay Eruzira mu komera lyaffe yewali eddwaliro erisinga ku lino eryaffe. Tusobola mutwala mu ddwaliro eryebweru oba mulago oba luddawa yonna. Ne tuvaawo n'atugamba nagamba mmwe kakati mbamaze mundekere omulimu gwange nsigale n'omusibe wange. Bwe tutyo basabo ne bannyabo nga tufuluma ne tumusaba twogere ne bannaffe Akirawo Kivumbi Wakabiri Gaddafi. N'atukkiriza ne babayita ne tutuula nabo ne twogera nabo nga basajja batu balina amaziga gabava mu maaso ne tubagamba ti munafaze ne bagamba fai katusabe busabi ti munaffe obulamu bwe tubutaasa. Basabo ne bannyabo bwe tube twavuddeyo mukomera ne tuleka Eddie Mutwe ng'ali mu mikono egy'abasawo abakomera ery'e Masaka mu Central Prison. Up to now tugenda kola follow-up tumanyire ddala assessment yatuuse ku ki nakyo ekiddako. Bwe kityo bwe kyabadde basobole kumanya. Please clap for Council Majera. So we were what upon the President Mungalo Council. They were battle general. Our power. I'll request Chagulani family to please come forward. These were arrested alongside Eddie Mutwe. I'm not the president, another president. Yeah, to come. The family of Najib. I will vow Eddie Mutwe. Muje Mutwe story. Kali, bya muganda waffe Eddie Mutwe. Mitawana merere naye twongera okusabira.